Mukama mulungi ekiseera kyonna basebo ne bannyabo kitalo nnyo ddala, kitalo nnyo eri famire ya muganda waffe Fick Fameka. Tuli wano ffenna abasinga not because ntubadde nga tumanyi nnyo maama okusinga tubadde nga tumanyi nnyani Fick Fameka. Kino kitegeeza nti nno Fick Fameka okoze oluganda lw'amaanyi n'omulimu gw'amaanyi eri abantu. Bw'otunulira abantu bonna abali wano abaze okuyimirira wamu nawe mu mbeera eno, kitegeeza nti nno Fick Fameka oli muntu w'abantu era n'ebyokola abantu babisiima. Fick tumukubireko engalo ez'amaanyi olw'ekintu ekyo. Nze ndi wa mukisa nti nze Big Eye nze omu oba oli awo kubalabye Fick olugendo lwe, era nze omu oba oli awo abaliko ke bakola akatono ennyo okuba nti no Fick agenda maaso. Bwe mba serabidde Fick, bw'oba tewerabidde naawe ojjukira wajjanga nonguza engoye ng'okyatoba. Nagulanga engoye zo not because nti ze zaali zisinga obulungi, kuba nze ebiseera ebisinga abamu bayinza okukirabira ffe mukimanyi abayimbi engoye ezisinga tuzigula Bulaaya ebiseera ebisinga bw'ogenda ng'oleeta ekikumba. Naye nakuwagiranga olw'okuba nga Fick nakulaba ng'ohasolinga, nakulaba Fick ng'otoba. Ne ngamba omusajja ono atoba bw'ati tagenze kubba, tagenze kukola ki, azze n'agamba kaayiribe ekikumba. Fick n'embeera nga buli ngoye bwajjanga nagulanga engoye ezo. Okukulaga ekintu ekyo, bwe mbadde ntula mu drop yange nina engoye ze natereka ze nagula ku ggwe. Eno vest gy'olengera munda ggwe wajinguza ng'okyatoba, ngambye kanjambale. Nazitereka olw'ekyo. Naye nga Fick yalina akakodyo, Fick alina kyeyakolanga, omanyi engoye z'okuyiriba ezo olumu zibeera ziddugalamu, okitegeera. Naye Fick yabalanga ssaawa neyanza ssebo. Fick yapimanga essaawa z'akawungeezi awo ng'obudde bukutte oba oluusi ng'aba yalowoozezza. Omanyi olugoye bw'olwoza kale ebeera y'amaanyi nnyo. So kati Fick ng'akuleetera ekikumba olumu nga kisiiwuseemu, naye ng'akimanyi nti bw'anaaleeta nga kibisibisimu tojja kutegeera nti nno tekyaka bulungi, naye ng'eyo embeera wagikolanga olw'okuba nti wali otoba. Era Fick olunaku lwe wampita ku vidiyo yo eya Pistol, Fick teyalowooza nti ngenda kujja ku vidiyo ye, naye najja ne yeekanga nga nzize. Bw'otunula vidiyo ya Fick eya Pistol ndowooza ndimu omuntu omunze ne Fick, naye bwe najja ku shooti yeekanga ng'agamba ono omusajja aze ku vidiyo shooti yange, but because nkwagala Fick era nkussaamu ekitiibwa, weebale kwasolinga. Ekisembayo njagala okwebaza ti Fick, weebale okuyimirira n'abantu, weebale nti mu kaseera ng'abayimbi abasinga twefudde abatawulira abatalaba kigenda mu maaso mu ggwanga, Fick oli omu ku abo abajjayo ne bayimirira n'omuntu. Ebiseera bino wakuba n'oluyimba enkyukakyuka ejja, wakuba oluyimba enkyukakyuka ejja. Fick weebali nnyo, tukussaamu ekitiibwa era tukwagala nnyo, weebali nnyo. Butagamba nti oba goli mu comfort zone, kuba Fick avuga emmotoka nnungi, Fick ali mu bulamu obulungi, naye Fick yeewaayo n'agamba kayimirewo ku lw'omuntu wa wansi oyo anyigirizibwa. Era Fick weebali nnyo, weebalire ddala. Oluyimba lwayimba enkyukakyuka ejja, kitegeeza nti enkyukakyuka ejja tubeere mu mbeera nga omuntu amala gafa nga ne waba agenze mu ddwaliro waakiri afa ng'ateekeddwa okufa nga mu malwaliro mulimu eddagala. Mama Fick wumula mirembe, mutabani wo gy'omulese ayina ab'eŋŋanda abamwagala, era tugenda kuba ne Fick mu mbeera yonna kuba muganda waffe. Fick is our brother. Tuli wano ku lw'omukwano. Mwebale nnyo abayimbi mwenna abaze okungubagirako Fick, abantu b'ekyalo ne bannayuganda mwenna tikitalo nnyo ddala. Obubaka obusembayo buno musonyiwe mbuyiseewo okuva ewa mukama waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aŋŋambye ekintu kimu, kino nino kibagamba,
aŋŋambye ekintu kimu ng'ennaku z'omwezi 15 buli lw'osanga mbuleera kola ki? Mukama bampeera omukisa nze Big Eye mwebale. Mwebale nnyo okutya obulungi bw'emuti okwerekera ku mama waffe netwongera okusabira maama atuuke emirembe abeere emirembe manja tuletera bitusi bitaministali balamusiza abantu b'ebale twagala nnyo twagala omukwano gwemulazi muganda waffe fik tuli naawe kuva ku ntandikwa paka obulamu bwetwawula ffenna amanya abantu Julio Bitusi amanya Bobby Ash Bitusi bigambo byose byasonyiwadde n'akamu naye nkimanyi ensawa zino Fiki musanyufu naye Mukama kugumya mubeera bulungi wa festive season kuba twamaze 26 ku boxingidde nazeeyo ebintu byonna mmye nga bamenye engamba omwana ndabika nze muyimbi asinze okulya obubiki ennaku enkulu oluvannyuma bamawulire ga Fiki nabadde nina akantu ke nataddeyo akalaga nti bansibye ekadiriitingayo nenteekayo bwa Fiki nendaba nti ate yo Fiki obulumi bwayina ate bungi nnyo singa obwange mwana kitege Fiki tunyolebbwa nnyo era tuli wamu naawe tetulina kyakukola Mukama yageze naye nga tugenda kubeerawo mu mbeera yonna Mukama amulamuze kisa ate nga afudde ali proud. Yeah man, big up on yourself. Chairman, Friends of Uganda, tubebaza tuli ba freshman tukola ne Mukama waffe Fiki Maika yafuuka muganda waffe ebbanga litukoze naye twava mu byokubiri tuli bakozi bafuuka ba Luganda tubebaza n'abazze okutuziikirako Mukama abakulembere nga muddayo amakiiko byabwe tweyanza tweyanzeege mwebale nnyo bambi kujja tukunga bageravu